Yes, mbaniriza kade kano mwasi mutya muli mutya ngena kubasaba mu subscribing ate munyigene kade mbatumudeka abali Kanda mu Toronto abali e Saudi Arabia mu kibuga kibata Riyadh nembebaza nimbagamba nti muli ba amanyi eno bagita Faali TV ugine gamba nti comment section wedi awo baka wontira mu comment section ato sikalenga oji followinga bagita Faali TV uchi mongere kubanga muji followinga wana mawuli mpalago Pastor Olutaalo Bugembe alabudde Pastor Bugingo nti bwatamwe sonyiwe ajja mu kuba mu mbuga z'amateeka Pastor Bugembe agamba nti Pastor Bugingo talowooza nti ye alinganga ba pastor bazinga amanyira kusana abantu baze amanya jukira wavudde obuzibu yesala Pastor Bugingo gyasabidde abantu wali ku church ye ya Canan ali wali ku HPM Joseph kwita House of Prayer Ministry wali ku church ye sadiza wali ku Canan land ba pastor banji bavudde nga bemulugunya ku saale eyo abasinga babyeyibala kubanga nalabyeko Joseph Ngoma nga bambuuza ku nsonga eyo musajja atuyagaye bannaye talina kyakwogera ku sala ya Pastor Bugembe gyasabidde abantu ng'agamba nti agala emirambo gikole ki gimansuke balumiriza nti tebakola ki nti tebamwagala naye ng'ebisa ebisinga ebintu byonna ebyogerwa ku Pastor Bugingo bituufu kyaki alemeddwa okukizimba bamugambako ku kyaki abamugambyeko abaagaliza kufa ati Pastor Bugembe amugamba timuneerekeraawo okunnumba nja kukukuba mu mbuga z'amateeka nja kufukira akayinja mu ngatto Pastor Bugembe agamba Pastor Bugingo nti ajja kulowooza nti yetakwatibwako naye ajja kumufukira akayinja mu ngatto ajja mufukira kagumba weegoge ng'emmere y'omulima kagumba weegoge ng'emmere y'omulima amulabudde manyi Pastor Bugingo na azenga amusojjasojja amulumbalumba Pastor Bugembe agamba mukulu Bugingo neesonyiwa kuba kisoka si gwalina okubanga kola ki ondagira nti nina okuwasa oba nedda ennyimba zange z'ennyimba lekera okuziyisangamu amaaso seba amanyi okuyisaamu ennyimba za munna amaaso gulaba ono mukulu Bugingo naye ng'abantu bakolimira baagaliza emirambo gikutuke abasinga babanja Pentagoni era abasinga bawaayo ensimbi n'okuba esi buli agibanja nti yateekayo ensimbi naye namba esinga baasasula abantu bangi abaasonda ensimbi eza Pentagoni kubanga Pastor Bugingo ssuya nti amanyi buli omu eyakola ki eyawaayo ensonga zeezo era temwewunyanga munne bamukube mu mbuga z'amateeka manyi bitandika bwe bityo ajja kulowooza nti yetakwatibwako bajja kumukaba bajja kumukaba jukira wakyali emisango gya bodyguard yafa n'omukyala yattibwa era poliisi eri mu kubanga enoonyeza ku musango ogwo abafamire bamutaddeko akazito Pastor Bugingo yandibadde yeegendereza nnyo kubanga ono bw'anaamuloopa mu mbuga z'amateeka abafamire b'omukyala endiga yafiira ku kyaki baamukuteeka dda mu mbuga z'amateeka poliisi ekyamunoonyezako ku musango gwa bodyguard we kubanga ne poliisi yamatira olw'obujulizi bwe yawaayo ajja kakana ng'akwatiddwa abasinga balowooza mu Uganda nti bakwatibwako naye nga byatabuse muntu wange bakukwata bintu kati byatabuse kati oba otwaliddwa oba olipootingiddwa mu mbuga z'amateeka emirundi yena ogwa bodyguard ogw'endiga eyakola ki eyafiira ku kyaki gibemeka ogwa bodyguard ogw'endiga eyafiira ku kyaki giba misango ndowooza 3 n'ogwa Pastor Wilson Bugembe ndowooza kyekyo ab'endiga baaloopa ku poliisi omusango gyeguli nti poliisi enoonyeze ku Pastor Aloysius Bugingo aba bodyguard family ya bodyguard yamukuumanga gwe bakuba amasasi nnaku ze mwezi 2 January omwaka guno gwa 2024 baaloopa mukulu Bugembe naye amugambye nti ajja kumuloopa kijja kuwaliza poliisi okukola ki okumufuna mu custody yaabwe kubanga n'ebyomusango gw'endiga yafiira ku kyaki ye byazemu okubanga bizuuka kubanga poliisi ebiriko nnyo eri mu kubinoonyereza baagala kufuna bujulizi bumala ku nsonga eyo n'ensonga ya bodyguard ate ensonga ya bodyguard yo tennaba kukkakkana abasinga bange yakakana tinaba kukkakkana walifunako oba ebyendiga naye ate ebya bodyguard byo poliisi naye ekyalina ebibuuzo bingi ku nsonga eyo engeri gyakola ki engeri gyafaamu kubanga statement Pastor Bugingo ze yabawa zaali tezigattagatta
nga tezikwatagana. Ensonga zizimu ku ezitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mwongera okuba nga mugifollowinga nenga Pastor Wilson Bugembe amutabukidde. Nabyeko Pastor Silwada naye nga amulumba nga amukola ki amulabula ku ssaala gye yasabidde abantu. Ku ssaala gye yasabidde abantu abasinga bavudde nga bakola ki bamulumba naye nga ye Bugembe amugamba amwesonyiwe kubanga Bugembe alwawo okumwogerako. Bugembe alwawo okumwogerako. Alwawo okwogera ku Pastor Bugembe, Pastor Bugingo. Pastor Bugingo olusi yamukyokooza ne Pastor Joseph Ngoma aba Pastor balwawo okumwogerako poziko Pastor Silwada atera okumwogerako kaawo olusi ne Pastor Sanyonga batera okubanga beerumba ne Pastor Kayanja ne Pastor Bugembe alwawo okumulumba olusi yamulumba jukira mulumba koko ku nsonga za mama Fina mbulwaki akolagana n'abasamize Pastor Bugembe n'asirika eyamukyokooza. Nenga Pastor Bugembe amugamba sebo sigwali mbulamu bwange nti gwalina okundagira okuwasa kubanga Pastor Bugingo amanyi okubyeyingizanyizaamu nga amulumba lwaki tawasa. Amulabudde binagwerawa kubanga amugambe nze nja kukutwala mu mbuga z'amateeka nkufuukire akayinja mu ngato. Anti akayinja mu ngato kabeeramu batolina mirembe. Buli w'otambula nga kakunyiga, buli w'otambula nga kakunyiga, emirembe toba nagyo. Kakati amugambye ngenda mpola amulabudde. Aya onaawulira bye binaakomekerera musubscribinge bagita Faadi TV nkwebaza gwe nagifollowinga eyasubscribinga nti kyamaanyi kyewakola naye nkugamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section tosigale nga ogifollowinga bagita Faadi TV wali Faadi Yogenews sona YouTube channel zange temukola ki ate muzimisinga muzifollowinge KBTV RTV Uganda na Faadi Yogenews Faadi TV ensonga za Pastor Lozias Bugingo ne Pastor Wilson Bugembe amugamba nti ajja kumusibisa bwana batamwesonyiye. Baba gye binagwera onaawulira abali Canada, Saudi Arabia, Qatar amugamba nti ajja mutwa mu mbuga z'amateeka ate amulemereko mpaka ng'akangavuddwa. Era bulungi mweraba.